Wanyize nnyo president. Kulikayo president. Where is my book? Okay. Thank you. Bye. Good day, mama. Ngati musaze Kulikayo papa. Ani abanyizi. Wanyize nnyo. President tosobola koma mu magezi naye nga kulikayo bana Akomyewo. kulikayo Yachiulira. Yeah, naye si kifo sigwe musoso kiraba bino muze mbirabe you sample you just symptom ako kabonero k'ekizibu ekinene you know aba fucking itutuse bana embasibuddeko bingi tujja byogerako nga tumaze okukakana naye nkomyewo mu ggwanga nkomyewo ewaka kinawadda mbaanirizaako bassebo ne bannyabo mwenna gye musinziira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo bannayuganda abali mu kyondo kya buwarabu mwebale kuwatanya mwebale kukola mirimu mwebale kubeera banyiikivu bannayuganda abali mu Europe abali mu Asia abali wano ku lukalu lw'omuddugavu Africa mwenna mbaanirizaako mwebale kubanga mugoberera omukutu gwaffe eno ye DPTV Uganda yenze Sajime abeerawo kubanga mbatuusako ebintu eby'enjawulo olunaku olwaleero tulina story z'otayina kusubwa kubanga zonna zookya ziri hot kubanga story ekulembedde mu gaaleero ebigambo bya Bobi Wine kiki ky'obiyigirako njagala ngenda kuwa akatambi ogenda kubeera shocked abaffe ojjukira ebigambo byayogera nga ayimiridde bamaze omunominatinga ku kuvuganya bwa president bw'eggwanga Uganda ng'ayogera ku musaala ogwakakadde olwaleero nkuleetedde akatambi ako onjagaloddemu okalabe owulire ebigambo byakozesa ate ng'abikkaatiriza mu ngeri emu Honorable Mathias Mpuuga yatabukidde Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ng'amubanja John Bosco Kibalama ne kiripooti Nabbanja kyabadde aleese mu Paalamenti byonna olunaku olwaleero ngenda kuwa katambi ku katambi mu ngeri emu tugenda kutunuulira waliwo Sheikh eyavuddeyo n'agamba abakozi ba gavumenti musasule ng'abakozi byonna tugenda bitunuulyako olunaku olwaleero mu ngeri emu Bobi Wine era tugenda kumwogerako bw'avudde ebweru w'eggwanga atuukidde mu kkomera kulaba ku bantu nakubalambulako oba olyawo n'okubazzaamu amaanyi okubagumya byonna tugenda kubanga tubitunuulira mubadde mukimanyi nti ne Genocide Musale bandiba bamukomyawo mu buweereza nga minisita nabyo mbikuleetedde mukwano gwange mu ngeri emu tugenda kutunuulira ku musajja amanyiddwa nga Kagabo Twaha Kagabo omusajja ono oba muvubuka ayina byavudde era n'ayogera nabyo mbirina mu butongole njagala tutandikire wano nja kusaba owe video yaffe like mu ngeri yemugenda maaso n'okuba ng'osubscribinga enkuba eyatonye olunaku lwajjo oba ennaku zino ebbiri erese amakuba mu ggwanga Uganda nga gafeenya erese amakuba mu ggwanga Uganda nga gonna gawomogose tola nti gabadde gawomogose kati gaguddemu kale nno abantu batandise okuba nga bakaluubirizibwa oba olyawo okufuna entambula etambuza ebyamaguzi byabwe nga kiva ku nkuba oba namutiko w'enkuba agenze maaso n'okuba ng'afudde emba ennaku zino eziringa 2-3 weetonyedde ng'eringa gye bagoba mu ggulu kale nno mukwano gwange ebintu tebitambula bulungi naddala eri abasuubuzi mukwano gwange away from that side njagala kutegeeza mukwano gwange nti nno mwana mulenzi eyakubye minisita amasasi naye n'agenda maaso n'okuba ng'afa ampuliriza njagala kutegeeza nti omusajja ono mukyala we yazadde era nga tutwala omukisa guno congratulatinga mukyala we nti congratulation
webale kuzaala. Bannayuganda bagamba wazadde mukisa, wazadde musajja, omwana guwazadde wazaalidde omusajja omuzira. Era nga bannayuganda balina kaweefube nti baagala basaba ennamba y'essimu ey'oyo omukyala oba eya famire bagibawe basobole okuba nga mukyala w'omuzira bamuteerako ssente. Kale nno byebiri ku bannayuganda baagala kubanga bawa omusajja oyo amanyiddwa nga Sabit abadde bodyguard wa minisita obuyambi kubanga bo batuwala nti ate bodyguard ye muzira. Kale away from that side nakugamba leero ngenda kukuba Kasavu Kanyama tetugenda kulwawo nenga nkuleetedde story ey'amaanyi. Genocide musale akandwanaho mukimanyi nti naakomawo, mubadde mukimanyi nti naakomawo mu gavumenti kuweereza okusinziira ku bawulire ge tufuna ag'omunda galaga nti mu reshafu ejja Mwami Museveni ateekateeka okuzza Genocide musale nga minisita wa portfolios. Ndowooza yali akola ku kifo ekyo Haji Nadduli aliwo ateekateeka okuba nga akomawo okumuzza mu gavumenti aweereze. Bebiva munda mu ngeri emu njagala kutwalako ewa Mathias Mpuuga. Olunaku olwajjo palamenti yatudde ng'ekigituuzizza oba oliawo nendowooza kasooke nkuwe ku mbeera eyabaddewo, kasooke nkuwe ku mbeera ne nsooke nkugambe then njikuwe. Palamenti yatudde olunaku lwajjo ne bateeka Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ku nninga ku ripooti y'abantu abajja nga babuzibwawo, era nga minisita yavaayo dda n'akakasa nti nno John Bosco Kibalama amanyi gy'ali, wabula okuva we yakyogera tamuleetanga. John Bosco abuze okumala emyaka 3. Kakati bavuddewo Bobi ne Mathias Mpuuga honorable bwe yavuddeyo n'amugamba nti biripooti byoleeta bifu olw'ensonga nti olwaleero tugamba nti nno abasirikale abakutte ba MP abakyala nti bakwatiddwa nga ne report gye waleeta ano ng'otugamba nti nno John Bosco Kibalama omanyi gy'ali okutuuka olwaleero tomuleetanga. Era wano Ssaabaminisita yagambye nti yasaba speaker amukkirize ajayanja alipooti eno. Wano speaker yawulikise nga amwegaana n'amugamba byoyogera sibimanyi totusabangako yadde olunaku n'olumu okujja oyanje report eyo. Njagala onzikirize nkuwa katambi kano osooka okalabeko nga we byabadde. You said you know where he is. The family for 2 years and 11 months they're looking for Kibalama. Only you know where he is. Will you tell us where a husband of a woman and a father is? You said you know. Is it incredible? Where is Kibalama? You are finished. I have reason to not listen to you and Caroline. You are finished. A citizen has disappeared. I don't. Bwetyo parliament bwe yakutte omuliro olunaku olwajjo, wabula njagala tugende mu bigambo by'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tukimanye kiri mu ggwanga olunaku olwaleero kwekubwa kwa minisita aw'abakozi amasasi agamuttiddewo, wabula ebigambo bino byonna bizze Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu abyogerako nga n'omulundi gwasembyeyo okulabikako ku TV emanyiddwa nga BBS Telefina yavaayo n'abaako ebigambo byayogera. Simanyi ebigambo bino waba byogera oba abakulu bawulira oba baba tebawulira, naye njagala tubajjukize kankuwe akatambi kano oba oliawo naawe ojjukire bigambo ki byayogera. Njagala okubuulira nti nyina obweraliikirivu nti ekiseera kigenda kutuuka nga sikyasobola kustopinga abantu banyigirizibwa bwe batyo, nga sikyasobola bagamba ti abaayi temwerwanako. Ate ng'ekyo ekiseera kiyinza okuba nga tekiri wala. Ekiseera kigenda kutuuka abaana bagambe ekimala kimala, nga sikyasobola bastopinga. Era kiyamba abo abali mu buyinza, kiyamba Museveni ne banne okukola ekintu ekituufu ng'embwa tenagaaya mwanyi, kubanga alina okumanya nti gye yalwanira si waabwe.
wali abantu baayo abantu bajja kusinga abasirikale nga bagenda maaso n'okwekyanga olw'omusaala ogubuze oba oliawo n'alawensi. Njagala tuwulire ku bigambo bya Bobi Wine nga ayogera bwe yali ayimiridde nga bava munominatinga ayogerako eri eggwanga, ebigambo bye yayogera ng'asuubiza abasirikale okubawa akasente oba akakadde ka ssente. Ampuliriza, oluvannyuma lwa Bobi Wine okuvayo n'ayogera ebigambo bino byennyini bye ngenda okuwa, Pulezidenti Museveni gye buvuddeko awo naye yategeeza abasirikale nti agenda kuba abongeza ssente. Kye twazzeemu okuba nga tuwulira kwe kubeera nga bajeti yaabwe egamba nti ssente tewali naddala eza allowance. Newankubadde omukulu omu yavuddeyo n'agamba nti ssente zaabwe zituulako ennaku z'omwezi 27. Ekituufu abakulu ziyinza otuulako 27 naye ne bano abawansi zituulayo 27 era allowance waabwe bamufuna. Njagala tuwulire ku bigambo bino ng'owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu abyogera. So number one, I intend to increase the pay of the security forces. Let me say that again. I intend to increase the pay of our security forces. The pay of our soldiers, police officers and prison officers is so miserable. It must be improved. If I become president, we'll have the privilege to know what the classified budget really does. Such a huge amount of money will be used to improve the pay of our security forces so that they can live a better life. When I'm president, the lowest paid soldier or police officer will be earning 1 million shillings. Let me say it again. When I am president, the lowest earning police officer or soldier or prison officer will be earning 1 million shillings. I will improve their housing and health care. Low-ranking and middle-ranking officers must be entitled to free quality health care as the high-ranking officers. Our government will find opportunities for the spouses of the soldiers and police officers to ensure that they are each contributing to the livelihood of their families. I also intend to streamline the promotion criteria in the armed forces and of course in the police, which will be based on merit and not technical know-how. Ensonga kansubire ntino muziwulidde bulungi. Nja kusaba mukwano gwange wa video yaffe like mu ngeri yemu genda maaso n'okuba ng'osubscribinga yakatwegattako bingi bye tulina era bye tufumba wano, n'olwekyo genda maaso n'okuba ng'osubscribinga. Mu ngeri yemu Bobi Wine olunaku lwali lwakusatu yakomawo mu ggwanga. Bwe yakomawo mu ggwanga teyalonzalonza, yakwata ekkubo n'ayolekera eruzira agenda alabe ku bacolleague bacomrade abali eyo be bagenda maaso n'okuba nga bakwata. Era ng'ono yalambula ku Olivia Lutaaya agambibwa okuba ng'amaze emyaka egiri mu 2 ng'ali mu kkomera ku kigambibwa nti aliyo mu bumenyi bw'amateeka, tasalirwanga, abeera ayongezebwayo buli lunaku. Nagenda maaso n'okuba ng'ate munnange amulambulako ali mu kkomera oba oliawo ery'amagye, awozesebwa mu kooti z'amagye, ekintu ekikontana ne ssemateeka. Mu ngeri yemu yagenda maaso n'okuba ng'alambula abantu abalala omuli Najjuma Esanyu, ono nga bamukwata ennaku z'omwezi 28 March, n'agenda maaso n'okuba ng'asibibwa. Yali yeekalakaasa ku babbi b'amabaati ag'ekkalamojja ng'ayagala bakwatibwe bonna basibibwe. Ate yali alaga obutali bumativu ye gwe bagenda maaso n'okuba ng'ate baggalira. Kale nno eyo ye Uganda, teweewuunya buli ky'owulira. Waliwo seeka gwe njagala nkuwe owulireko muganda wange. Ebigambo bino ndowooza birungi nnyo okuwulira. Yabadde ayogera ku minisita gwe baakubye amasasi. Katusooke tuwulire Sheek ono then nkomewo tugende. Ne lwaki sibasiibula ne mbalekera Sheek ono. Mbozi yatwa akagabo kanjireke kuba ekisooka siraba nnyo na kyetugattako
ndowooza kanjireke kankulekere seeko ono nkwebazaako nnyo gwe atambudde nange webale nnyo webalire ddala okuba nga tutambudde ffenna nja kusaba ogende maaso n'okuba nga owa vidiyo yaffe like mukwano gwange teweerabira kuba nga osubscribinga jjajja mumala nsonga ennamba z'essimu ze ziri mu langi eya black munoonyeeko asobole okuba nga ate akutaasaako ebizibu bingi kankulekere share ono omuwulirize mukama katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba abantu mbasasule ono omusajja asse munne ku nsonga z'awadde zeezo butasasulwa mu budde alina ebizibu ng'omuntu ate atuuse eri mukama we yamugaa nti nyamba talina ate mukama we yakulira abakozi bonna amutta kigambo ekyo ekitwewuunyisizza ennyo naye kirimu message okuyigiriza abantu abakulira ebitongole ebyenjawulo kagibe emizikiti kamube mmwe abali awaka abakozesa abakozi kozi omuwa $5,000 bw'okeera ku makya n'omuvuma n'omulangira n'akwoleza engoye ate sente z'omulyazi amaanyi zakubanja emyezi 4 lwaki abo tebeekyanga oluusi n'akutega n'obutwa mu mmere n'akuttira n'abaana bo ku $3,000 ate abantu babasasula senemeka naye amuvuma n'amulangira amawanga n'amukozesa emirimu tamusasudde mu budde obusente bwamuwa butono ekivaamu nga neyeekyanga naye alina abaana oluusi byaleka alina famire kivaamu ng'abakola ekikyamu ng'abatega obutwa ng'abatta abamu balyazaamaanya abantu nga babakozesa ne batabawa value gemulaba abamu ku baganda baffe abali mu mawanga g'abawalabu tunomukozeseyo mwaka mulamba tomusasula ayina oyagala omutikke ku kisaawo ate n'omutta nga yaleka abantu be akati message eno okuttibwa kwa minisita ono kuyigirize institution zonna ezisigadde ezikozesa abakozi okuvaluwinga abantu be mukozesa n'okubasasulira mu budde mu ssente ze mwalagaana mu butono abakulira amasomero bedmasters b'amasomero badirectors muvaluwinga abantu be mukozesa mutawangadde naawe mwe mukola bwe mufuna bwe mweyagala be mukozesa bo bali awo tebakyukako akyukako ate gwe muwalana mulimu abantu nga bakozesa abantu nga tebaagala basituke ku madaala oba obadde ojjira ku bigere n'ogula pikipiki kimuyisa bubi nnyo n'ogula emmoroka n'abuuza yaani eyo anyazze n'emmoroka natandika okuteekako empala n'empitirivu waliwo gwe mmanyi nga ate seeka alina essomero takkiriza basomesa beevuga abawalanira ddala ani oyo mumugobe tetujja musobola tebajja musobola emmoroka aziguze mu sente zo natandika okuteekawo temupakinga mu pakingi yange temupakinga we mpakinga kati abantu b'ekika ekyo kitegeeza emitima miki mifu tayagala bamuyitako kati message eno etuyigirize era ebimu ensonga seeka ezivaako abantu okwokya amasomero g'abantu ezimu sinza awalipoota y'okwokyebwa kw'amasomero naye ezimu abakozi bennyini ababeera mu ssomero baba beekyayi alaba omulyazi amaanya gw'ofuna mwatandika n'abaana 2 wuyo oli mu 8 oli mu 100 yo kyamuwa 12 wabula gwe bwogende China bwogende Dubai bwogende Egindi bwowasa bwowowa bwokyuse emmotoka wokola ki aka kiki ekigenda mu maaso ku 12 ate alwawo gifuna kivaamu nayo kyessomero yikyanga n'agamba nti ono kankole ki abamu nazikuwa mu butundutundu kufiiririza ddala $15,000 nagikutulamu emirundi 4 ena bwegiti 15 nakuwa mu butundutundu nakuwayo 3 ola nakuwayo gumu ekitundu
banakuwayina maka tukyali naawe Allah kuteremu obwangu eba nebyo tuze tubiraba bantu bakaaba institutions ez'enjawulo ebitongole ebyenjawulo muyiga okuvaliwinga abaki abakozi kutibwa kwa minisita kikanga bweri ensi munzitibwa jattiddwamu naye tufunemuko message edda eri abakozi abo abakozesa abantu mubavaluwinge mubawe sente mu time. Olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam okutuuka okugamba nti omuntu asasulwe ng'entuyo tezinakola ki mulowooza nabbi yali ategeeza ki kwewala ebyo binaddirira sajja nagamba mukazi wange ali mu ddwaliro bamukwatidde mu ddwaliro agenda kuzaala kyokka akubanja emyezi 3 olemedde sente ze muyige okusasula ku bantu ababakolera si ba institutions zokka aba amasomero ebitongole byonna ebisasula abantu hatta n'emizikiti abantu b'emizikiti abakulembeze b'emizikiti abamu temuli balungi mwe temumanyi kusasula bantu kubanga nife tuli basomesa ba mizikiti naye nze sirabangayo omuzikiti kagube guno wendi gumpita nti kwatayo kiro z'omuceere 2 ogende oli eyiddi bawulira bulijjo munteeze akomawo ddi sitegeezeza nti ndi bubi nnyo naye bwompaayo nange I feel happy nga abasajja bampise bampitidde kiro z'omuceere kitegeeza banvaluwinga nimwe abatenyenyaako mwaka ku mwaka fe netuwangala nammwe emyaka n'emyaka netujja muvaluwinga abantu neyogerako naye nina message gyeraga muvaluwinga abantu mwali munatuuka okubonaabona nanoonya kyalya ku yidi ng'ate abasomesa buli kanaku temusolooza zaka nemusolooza kiki temubawa muvaluwinga abawalimu mubalabirire basobole nabo okutereera ku ddiini basobole okutereera mu ddaawa bo mubuli awoga nti abo Allah yajja basasula naye mwerabidde edduwa rabbana atina fi dunya hasana n'edduniya eriko hasana wa fil akhirati hasana nimboza kimu abo bantu ba Allah ani bantu ba Allah gwolya mwagala kubanga bano bapasita abagamba abantu basiiba enjala bagenda eri Katonda temuddayo okulya ate nga bo badde eri balya bano ne babatta enjala bo balya mubagamba mukolere Allah ate mmwe mulya nane muvaluwinga abantu bemukozesa muvaluwinga abawalimu mubalabewo mubeeko akasimo ke mubawa at least every day mubawe ku Eid al-Fitr mubawe ku Eid al-Adha ge Sheikh mujje mukoze omulimu munene newe babasa ntonotono Allah abasiime kintu lyidi kino usanga abantu abatuyamba nabo tetubafuddeko so bannange baganda bange ebigambo bino mbituuse ku buli yenna akulembera abantu okuvaluwinga abaki abantu betukola nabo emirimu kajibe gya ddiini oba gyansi kale kyo njagadde kiyisaawo nga nkijja kufuga nti wakafa billahi wakiila Allah ye muki ye mukuumi tumwesigamire mu mbeera yonna